Gwe wenna ng'okola ku bakadde nsaba owulirize akatambi kano obulungi nnyo. Tusiiba tubannyonnyola ne tubagamba nti gwe omulimu gwo nga baakuleeta kubeera mukozi wa waka, kukola mirimu gya waka, emirimu gy'okulabirira abakadde si mirimu gyo, emirimu gy'okulabirira abaana ogwo si mulimu gwo, omulimu gw'okukuba empiso, ebirimu okukuba empiso, okugaba eddagala, ebintuntu ebirala ebitakwatagana na kukulongoosa, ogwo gwonna si mulimu gwo. Ensonga bwetuuka kwebyo ebintu ebirimu medicine, injections, what and what, ogwo si mulimu gwo, kubanga if anything goes wrong munnange you're accountable as a person. Bakama bammwe tebagenda bagamba bino bintu lwa nsonga balabanga ababawewuddeko. Bwakuleeta ng'oli mukozi wa waka n'atandika okulagirira nti omuntu ono mulwadde, bw'omukuba empisa eno egenda kumuyambako, muwe eddagala mu budde n'ebintuntu ebirala, akuggyeko omulimu omulala so that aleme kubanga ayonoona ssente endala okuleeta omuntu omulala alina okukola ku bintu ebyo. Wano we tubagambira nti mwegendereze nnyo abantu baneno be mukolako n'abo be mukolera. Ogenda kukola mistake mu mulimu gw'okola ofune obuzibu nga gwe omukozi. Wano we tubasabira nti mubeere very careful. Omulimu gw'otali trained kukola togukola. Egyo emirimu akina kulabirira baana, kulabirira bakadde, egyo emirimu gyaba first aid giver ngaffe oba bakeya giver. Bakeya giver gye balinga emirimu gyabwe kulabirira abantu. Naffe bas first aid giver gye balinga ffe omulimu gwaffe kuwa bantu bujjanjabi busookebwako n'okuba bwa basic, our basic need gye beetaaga nga bo abantu abatasobola kugyetuusaako. Mu katambi kaneno ngenda bawaayo ebimu ku bizibu by'osobola okusanga mu nnyumba eya mukama wo gy'oza okukolera naddala ku bakadde abo. Be bantu abakyasinga entondo, bantu babi nnyo, bantu bazibu, bawaayiriza, balimba. Bw'oba okolera abantu ababi ennyo, omukadde ono asobola n'okuviirako ofuna obuzibu either n'okuttibwa oba okubibwa. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe agamba nti nno omukadde amutabudde. Buli waateekawo omuntu okwebaka ng'omukadde amugaana, buli waamuyitako ng'amugamba nti obunya. Njagala tuwuliriza akatambi kano ate era tukomewo. Nina ekintu kye nsaba okuntangazaamu. Bannaye mulimu embeera gy'owulira ng'ogikooye, ng'owulira okeeteddwa, omukadde omuyitako n'akwata ku nnyindo yenna ne yeesisiwala. Bw'omukoondakoona buli okugweri, bw'akuyita okulongoosa ekisenge kye nakugamba sula kulo firiha kulo ulikariha sowifahamu no sowinga fahamu no mumuletera oba tunoleta fahamu nga yajjeyo dde obuwoowo afuuyidde buli wamu. Bannange nga naaba nkeera ku makya ne naaba, bwengera natera okuvaayo ne naaba n'enkyusa engoye kubanga yangamba nze bwembanga natera okujja ng'okyusa ng'oyereza engoye zijjamu ziba zimponyerera kulo malabis kulo liha fibol. Nenfoba okulaba nga ngula buli kimu neŋŋamba owaayi kangule. Kati mulaba ono sabbuuni gwenkozesa, sigamba nti sishevinga, buno mbukozesa kuki ku feesi. Kano mukalaba ako ka muviiri, bino mbiteeka mu nviiri. Pafyumu nina eziwerako, onziraba? Zino zonna pafyumu. Bwe mba ngenda kunaaba nteekamu dito, nagamba muna edito kilos jams. Ku mumwa nina akasima bakayita batya, nteekako ku mumwa. Buno bonna obulaba, buno bonna bannaye mumbulire oba bino byonna tebikola. Kano kakola 24 hours, kano ka 48 hours. Okalaba 48 hours. Bino ebiziko byenkozesa bannaye mumbulire, biwunyisa olususu oba bino mbiteekako kiro nga ngenda okwebaka. Okitegeera ono vaseline teri atamumanyi. Bannange ebintu byenkozesa byebiwunya oba ono shampoo gwe naaba mu mutwe. Bannaye mujja mumbulire, mujja mumbulire. Kwatweza kuŋŋamba pafyumu mulina mu bika byonna bamumba. Kati kye neebuuza ekiwunya omukadde kyannangira buli ddakiika, omukadde omuyitako n'akwata ku nnyindo. Akakakadde we kaddamu ne kakugamba mbw'owunya kagambe la ana mafiriha inti sawi byu. Kajja kubuuza wusho kalamu ushfi sawi byu anti byu kimbuuza ekigambo okagambe inti sawi gas kabuze lesh inti kalas
sawi gas badeni kalamu anariha. Kagambe la ana mafiriha. Ana mafiriha kuliyom ana fi saba. Leshi kida kuliyom inti fi sawi biu kalasi sawi gas badeni kalamu anariha. Ana mafiriha kakaliremu tigwe wamala okukuba waneno doti ngongamba nti nno mpunya. Lwachi kabu. Anonyo omukozi nonya osigalo nga mulungi nga alina akabina nga alina ips nga alina nyash nga alina amagulu amanene obulungi sagalagalo nga agenvu naye nga gategerekeka nga alina amaaso amalungi beautiful eyes nga alina akazigo mu mannyo agenda kukolera emitwalo 3 buli mwezi. Bakazi tuyine ennaku baddiya. Story time. So what happened was this, like sometime back, twice to down tuli mukunyumya kibozi tuli ne bannaffe nga omanyi munanyumya bakazi tunyumyanga. So mufe mwalimu omukyala mukuluko bambi yengalaga is good man, this woman was good. Esimu nga jakutte kubisamu yange emirundi ejo biri, like the latest iPhone. We are like emotoka zavga omukyala akyuse emotoka lwajja abira na motoka yanjawulo, like literally bana yomusajja we alabika bungi, like ngolabira dada. It's a happy family, they have good life, baina sente baina maka baina bana babiri, they've been married for 10 years. Njogere chide kechi kamba olgamu. We just want to have that perfect life, like literally. You're so good, like behind curtains, you don't know what's going on. So she told us, like, time reached, everybody was really happy, but with time they stopped, like happiness they're just silent to each other. They no longer have coitus, like literally so mchana yebuzo mwami atayagala kunkwata atachayagala, like he no longer attracted up, like tasichamukuba achichi nageza ko na spicing a marriage na yambala buno buntu baffe butwambala kamusajja area uwa ngo omusajja tebikyamulya bambi mukazi watu musajja namugamba honey, I'm okay with you, go and find someone else to, you know, to do it for you after you come back, so long as we kumango is safe. I no longer have those feelings, my dear, I'm sorry. Bambi omukazi watu nawulina nakunge muluma kati waita banga mukazi watu nawulira nga takyasobola kikola kikyebera nga omanyi, like literally, you know, it kicks in, that the nature will kick in. Kazi watu bambi tulika nakaba mukaba omusajja ali ayogera ngo omusajja ngamba honey, what's up, what's going on? Omukazi namga tochafaako, you no longer care about me, why you doing this to me? Kale omusajja kyava tulika nakaba naye amaziga nakyusa neddoboozi yali ayogera ngo omusajja tataabala nakikalaga, that's why honey, I'm sorry, I no longer feel the way I used to feel. I also have a boyfriend and I don't want to cheat on him. I'm sorry, we can try to work out our marriage, but I don't know how to do it. I'm sorry, because I also have a boyfriend. I also need love and care. I also have a boyfriend. So they've been together all along. Because you have a boyfriend. Pushing obufumbo balabe bafuna cancel. Awo wennyini mu katambi mwe muli ekinyusi. Muganda waffe ayogeddeko n'agamba enti nno buli waayita ku omukadde amugamba nti nno owunya. Kati nno ekyo si kipya, bangi nnyo ku ffe bakama baffe batugamba nti tuwunya era nga bakyogera in a disrespectful way. Sigamba nti nno oba owunya bya ddala nga gwe omuntu wabula ayagala kukakkanya ddala kulaga wa woyina kubeera. Omuntu bw'atyo bw'ajjanga n'atandika okudisrespectinga nga buli ddakiika akugamba nti nno owunya ng'ate gwe okimanyi nti wanaabye, making sure nti oba onaabye ng'okimanyi nti nno wanaabye, manyirawo nti omuntu ono
ali mu kunoonya mitawaana gy'oli muyige okwerwana. Kakugambe nti owunya omugambe ate nze nange mbadde mmanyi nti gwawunya. Akugambe nti bannange ng'ompunyira bubi omugaye ate nze mama mbadde manyi gwawunya obubi. Ekintu ekyo asobole okukimanya. Wabula ng'ate nammwe ng'abakozi mufube nnyo okulaba nti nno mwerongoosa. Okwerongoosa kintu kikulu nnyo era kirungi nnyo mu mirimu gino gye mukola. Olw'okuba nti nno mukolera mu zino ensi z'Abawarabu tolowooza nti nno omulimu gw'okola guli cheap, my dear, no. What the job you're doing is not a cheap job. It's cheap kubanga oli mu nsi zino ezatandikawo ebintu by'obuddu nga okukola emirimu egyo oyina kubeera muddo. Naye ogenda mu nsi endala zi first world countries zetwogerako nga bw'oba toyina diploma, nga toyina degree, toyina masters, toyina impapula, tosobola kukola mulimu guno. Era nga yadde ebyo byonna obiyina n'omuluzungu ajja kugamba omulimu guno gukuwa ddayo ogusomerere. Bayina ensonga lwaki bagamba ogusomerere. Bakugamba ogusomerere lwa nsonga baagala bakutendeke kupaka ku ddala erisembayo omanye ebizibu by'osobola okusanga mu mulimu guno n'otya boyina okubyewala. Emirimu gino egyammwe gye mukola oba egyaffe ffenna in general gye tukola tusanga ebintu ebyokusoomoozebwa bingi nnyo. Bw'oba tolina bugumiikiriza nga tofuga busungu nga gwe ng'omuntu tomanyi kwebuulirira oyinza ossobya mu mulimu guno. Kyova olaba Abaganda baffe bangi nnyo slide mistake esobola obaviirako okuba nga bali mu makomera abalala nga battiddwa. Lwaki? Omulimu gw'oli mu kukola tebaagukutendeka, tebaakuwa budde bumala kutendeka ki ky'ogenda kukola n'otya bw'olina okweyisa, abantu tebaaba kutendeka. Kyova olaba tugamba kiba beta ng'ogenda otandika omulimu guno n'osomerako bukoosi ng'obulala. Waliyo koosi za human inhabitants ezo nno kumanya mbeera neeyisa ebikolwa by'abantu n'entegeera y'abantu. Human inhabitant osobola okubisoma myezi ng'esatu ena oba otandise okuwabulwa mu mwaka gumu ogenda kubeera kafulu ng'osobola n'okumanya omuntu kikyalowooza naki kya planninga okuddako. Osobola okusoma child care and management n'ofunayo certificate. Ebyo nno bikwata ku mbeera z'abaana, neeyisa y'abaana, babies behaviors n'ebintuntu ebirala. Emirimu egyo giba gigenda kuwangulira. Kyova olaba ffe abakola omulimu guno eno ogwa nursing program level 1 esookerwako nti tulina bu certificate obulala. Nze nsobola okukola ewaka nga housemaid kuba mbimanyi nabisoma, nsobola obbikola. Chance webeze nsobola obbikola. Nsobola olabirira abaana nga bazze, nsobola olabirira abakadde nga bazze. Lwaki? Byonna twabizingira wamu mu ka program kamu ne tubeera nga tubikolako. So kati wano wenkugambira igwe nga gwe omuntu nawe omulimu guno eno guteekemu ebisoko oleme kugufaanana, oleme kubeera ng'abo abakugamba omulimu gw'okola mubi lwa nsonga bw'onoobeera era ne weeyisa ng'abo abalowooza nti omulimu guno mubi gujja kugufuulira ddala omulimu omubi ennyo. Weewe ekitiibwa nabo bajja kukikuwa. Yenze Sheba adita video eno bw'eba ekunyumidde nkusaba okomentinge embaagalanyi.